olunaku Uganda lwegenda okwenunula famire zammwe zirina okwansalinga ebyo byonna bye mukoze ku bannansi. Nkiddamu mwami Museveni neetegereza nedda wuliriza ssebo kino kyange kati sogera nga muntu wa bulijjo njogera ng'omubaka wa Parliament. Olunaku Uganda lwegenda okununulwa mwami Museveni ne famire zammwe zigenda kwansalinga effujjo lyonna erikolebwa ku bannansi. Nkiddamu olunaku Uganda lwegenda okununulwa mubikole muwambe mutemule mupange ebisango naye at a certain time ti bannansi bateekwa okwenunula. Naye gwe mutabani w'abano muwala w'abano kojja w'abano mukazi w'abano girlfriend w'abano ne bw'onoobanga obadde obafumbira mmere waka ogenda kuyimirira wali bakugambe ti simama hapo tubuulire bino mubadde mubikola bannansi baani. N'olwekyo ssebo okuva mu Parliament okufuluma tetulina gwe twanyiiza. Twagamba Right Honorable Deputy Speaker aliwo Right Honorable Speaker Anita Mungo titufuluma kulaga butali bwenkanya. Tetugenda kwata mundu nga bannaffe bwe bakwata emundu ne bagenda eruwero. Tetugenda kwata bubazzi kuba babaka bannaffe. Tetugenda kusamba ntebe yo sipiika. Naye tufuluma tulaga akabonero kaffe nti tulwanirira obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lyaffe. Bino byowuliriza sibya byowuliriza era byolaba sibya abakozi ba Ghetto TV n'abajiddukanya wabula by'abantu sekinoomu. Yatesebo kano kankakudyemu ebigambo byenjogera ku Ghetto TV byange Lutamaguzi era mbivunaanyizibwako sibya Ghetto TV. Weewaawo. Kaseera kano Honorable kati mwazeeyo mu Parliament. Ensonga ey'abafulumya mu Parliament yakoleddwako mu yokomiteeyo. Kaakati sebo buli kimu kirina entandikwa n'enkomerero.